gwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Juliana Kanyomozi ensonga gye yaleeta yali ayogerako ng'abantu abalala bonovaayo yogere ndowooza bafaanizi be bagifuna bubi sigenda kwogera nti abamuvumye bafaani balala bafaanizi be kubanga tewali muntu asobola okuvaayo n'ayogera nga si faaniwo kyensuubira nti bafaani be bavuddeyo ne bayogera kino na kino abamu bayogedde mu bubi nga bwomanyi generation y'omulembe guno buli omu ayogera kikye tebafugika tebapimika buli omu ali naye jo yavuddeyo n'akola kiriya eya n'akiryalinga obwengula era n'atugamba nti yatuwadde video ya 18 Juliana n'atunyonnyola buli nsonga nga bweri n'atugamba omwana bwe yafiire Nairobi kiki n'atunyonnyola nti era tali nnyo mu politics naye era nga ffe bannayuganda balabira ewala twamugane tolina buzibu mu mamiyo genda alina ne alibamu empya akayimba kakulembedde bakayita oli w'amaanyi eyo na gye muli mukanoonyeeko akayimba ka Juliana alina alibamu mpya tukugenda ku Spotify era ku YouTube omunoonyeeko Juliana Kanyomozi 2024 yaze nankuba mpya naye just yadde afunyemu misunderstanding n'abawagizi kya bulijjo abawagizi abaliwo aba NUP abawagizi be ddala abawagizi be omanyi omuntu owokakasa nti wo nga mufunye obutakkaanya akuteekako kipropaganda kyotamanyi nga ayagala mukwatagane abawagizi abamu bamuyise omusezi abamu bamuyise specials abamu bamuyise kino na kino na kino naye in the end of the day yamaze nakiryalinga obwengula era kati Juliana emuyimbi atrendinga musically wabula si propagandically atrendinga musically era Juliana Kanyomozi saawa zino temumu nayiganda aminako obuzibu yakiryalinga obwengula egimu nekidda mu nteeko era nga gwe omuwagizi wasayidi zombi oli munabyabufuzi ate era oli muwagizi w'abayimbi onyumirwa entertainment because nga president wa NUP muyimbi ate era munakyukakyuka mukulembeze nti otujjukira akayimba ke baakuba ne His Excellency Bobi Wine Mama Mbire kakuzaawa enkolagana n'omukulu His Excellency ekyaliwo oba Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0703-73-14 enkolagana weeri era Juliana yatugambye jjo boogera buli lunaku bakwatagana tewali kiriwo kyonna kitalaga butali bwenkanya wabula bafaanizi nga b'omanyi bw'obanga olina omuntu gwe wali obeera naye mu 2000 ebakesanga bakyakulaba naye bino bya direct physically baba bamanyi nti olusimu ayawuka naye nga sometimes mirimu giba gye gyabaawula ng'ono yadde eno n'ono nadde eno naye nga bakwatagana bulungi era project zonna balina okuba project empya tomanya mu maaso neno tuwaye project empya ebyali byogerwa nti ng'abawagizi era abawagizi bafaanizi bavaayo ne boogera ne bagamba nti Juliana yeematira nnyo ku Bobi Wine nga ebiseera ebyo nga tanafuuka nnyo nsonga mbate sawa yakakano ate Bobi yali Juliana mu ghetto namulaga nti osobola kulya akakomando namulaga obulamu obwa ghetto wabuyita obulamu bw'omugotteko namuleetanga ekamotya namutwalanga buli wamu muhasozi za ghetto kubanga oli yali planning kid Juliana nafuna omwana gwe bayita planning kid kati planning kid namulaga obulamu bw'okuplaninga era
era yamwogeddeko nguloza babirabye ngalaga nti they give respect to each other. Yaman nga tuzze mu musical industry lwaki olowooza entalo mu bayimbi nazo mweziri bekubanga banabyabufuzi? Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna fe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku Alloy Auntie, my father said there is more politics in the music industry than in the parliament. Mu muziki mulimu ebyobufuzi bingi okusinga mu bufuzi bya reality byennyini bya politics. Kubanga mu muziki ebyobufuzi bingi omuyimbi bw'akuba akayimba akapya ajja kujja ne gwe yali Yagaana okufuula kyaliwe amufuule kyaliwe olw'okuba alina akayimba akapya. Nkyali ku interview mukama wange nkyali wano Lwandese. Ate bana bagenda kakati munnange omuziki ogwo guli mu politics kati politics ajja atya muziki omuyimbi bwakuba hit nala muyimbi munne nga yaze nakuba hit endala ate yabalabanga muyimbi munagenda omutwalako ekitiibwa naye nga munnange tekisoboka kino ekintu kiriko ono buli muli omayina n'omukisa gwe omwana yayimba namukwaya wanjawulo ku mwana eyayimba kokonyo buli omu alina mukisa gwe buli alina fan base ye tekyeŋŋamba buli omu abayimbi gwe mukwatagana ne munno musobole okifuba kubanga ffe tulabira Nigeria wano abayimbi b'e Nigeria Jamaica ne mu nsi endala abayimbi bakwatagana era bapushinga bannaabwe ogenda olaba Bana Boy aleesawo bayimbi banne Baneira Male aleesawo bayimbi banne awo abalala okulaga nti tukwatagane tukole naye ate bwekituuka kuba n'abayimbi abalala ate abalaba ng'oli agenda omutwalako ettooke abalaba ng'oli agenda omutwalako abagenda omunyakulako omukisa gwe naye nga si bwe kiri abayimbi mwenna mulina kukolagana buli omu n'akolagana ne munne ne mwepushinga community yona bwe batekumanyi nemumanya abawagizi babono bwe batebakumanyi ne bamanya abono tuza bwe kirina okukolebwa tobula ffe mu industry yaffe yaba bloggers tukwatagana tuli bwe tusatwawula kyenjagala mu bayimbi nayo kijje baposition kijje mu buli sekita yonna ey'abantu ab'enjawulo mubeere nga mukwatagana mubeere nga mukolagana musobole okubeera abawanguzi. Ebyogerwa nti mwe aba politics kati mwabagenzi mwabatabudde abayimbi waliwo omwami omu RCC ow'enakawa weekend yakoze press conference ng'agamba nti abayimbi ne bapromota basusizanya ebyobufuzi mu bivulu era n'akwata ekiwandiiko n'akiweereza omukulu oba IGP nti n'asindikira amanya g'abayimbi abo abakozesa ebyobufuzi mu bivulu ne bapromoters era bandikomekeza nga tebakyazeemu kuyimba n'abategesi nga tebakyazeemu kubategeka. The likes of Big I nti bamwaniriza mu NUP kati era alina amaanyi g'abantu buli wagenda nti Bobi Wine agamba yamuwa amasanyalaze. Tulabye Bebe Cool tosobola kwawula politics ku mbeera ya bulijjo ate omuziki abayimbi bayimbira abantu abayimbi ba entertainer oba olina oyimbira omuntu walukaga yagamba tiwaniyimbye ekyowulira nti omuwagizi okimuleeta n'akatuuyo kakati munnange entertainer yenna aba alina okuyimba ku bulamu bw'ensi nga bwe butambula tosobola kwawula politics ku ndongo tosobola kwawula politics ku muziki n'olwekyo tutambula na bulamu bwansi abayimbi balina oyimba ku byobufuzi kubanga abawagizi baabwe bibatambuliramu nze abayimbi bwe namba bagira kugenda mu maaso ndi nabo.
Okay, Sky Soldier. Nga tumaliriza nti abakulembeze oyina essuubi okubanga basobola okwegatta omu n'alekera munne FDC, JEMA, DP, zimanya bani NUP ne leading ngeri gyeyina kati amaanyi oba gyeyina abagobereza abangi okubeera kusingako ku balala. Abakulembeze basobola okwegatta naye nga bumanyi bannayuganda bali diverted. Basobola okwegatta ne bakkiriza mu kimu naye bonga bo bayinza okutuuka ekiseera ne babeera ne babateekamu akasente ne bakyuka mu kaseera naye nga bwe tutamanyi kati katusuubire ekituufu. Bwe tuba tukola tetusuubira positivity manya tetusuubira negative energy, tusuubira positive energy yokka. Era ffe tulina positive energy tumanyi ku luno kigenda kutereeramu, kigenda kukyukamu, kigenda kubeera kyanjawulomu, kigenda kubeera kiralamu kubanga omujijo gwaliwo 221 abaana baali balina emyaka 16 bagenda kubeera n'emyaka 21, abaali balina emyaka 14 bagenda kubeera n'emyaka 19, abaali balina emyaka 13 bagenda kubeera n'emyaka 18. Kiraga nti generation yakyuseemu, buli kimu kyakyuseemu. Sky Soldier baali bayangesi freedom fighter, tugenda kuba ate naffe tuli bamu ku abo abagenda okuba nga baagala ebifo oba bagenda okuba nga bali mu field nga abeebuzibwako. N'olwekyo ngenda yingira field ndowooza 2026 Mukama nga nabatuwadde obulamu